I, Muziris Flavia, being the returning officer for Jinja District, having added up the number of the votes cast, I hereby declare Mwiru Paul Bwatyo akulira ebyokulonda ejjinja Flavia Mujulizi bwe yalangiriddemu na FDC Paul Mwiru ku buwanguzi ng'essaawa zikunukkiriza okwerennya ez'ekiro. Mwiru yasinze Nathan Ngime Nabeto wa NRM obululu 17. Nabeto bwe babadde ku mbiranye ne Mwiru weewaawo ng'olwokaano lubaddemu abantu 5. Abantu b'Ejjinja Municipality Constituency boogeire era nategeeza nti okuwangula okubairewo tikuwangula kwange kuwangula kwaibwe. Bwabanga abantu Jinja Municipality Constituency boogeire bawangula nina obuvuna okubonanga ngayita buli muntu ali mu Jinja East Constituency. Ng'obululu tebunnaba kulangibwa, poliisi yawaliriziddwa okuba amasasi mu bbanga okugugumbula abantu babadde baliko be bawondera nga bateeberezebwa okuba nti bakukusa obululu. Abasajja bana babadde mu byambalo bya poliisi kamera z'abakutte babakukunwa mu mmotoka eno ekika kya RAV4. Poliisi wabula evuddeyo n'ennyonnyola ku nsonga eno. Yabadde batambuza obululu okubujja ku bwe balondedde okubutwala ku Tale Center nga ayambibwako nga ali escorted n'abapoliisi. Abantu ne babekengera ne balowooza nti bali mu kukusa bululu oba babbye obululu, so ne batwalira amateeka mu ngalo. Akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kulangirira Paul Mwiru abawagizi be beeyiye ku nguudo mu kibuga Jinja okujaguza kubanga mu kiseera ekyo ebyabadde biva mu bifo awalonderwa nga biraga nti Mwiru yabadde aleebya Nabeeta. Guno gwe mulundi ogusoose ab'oludda olwabula gavumenti okuwangula ekifo kino ekyabaddemu Ngime Nabeeta eyakukunulwayo kkooti. Mwiru yamuwaabira ng'agamba nti empapula z'obuyigirize bwe zaalimu amatankane. Julius Senkandwa, NTV.